Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaniriza nate mikwano gyange mmwe abampuliriza era abandaba balamusaako era ninakuwalirako mmwe mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo ate nenjuzayuza nammwe abatuuse ku buwanguzi. Amanyi Omumbejja Aisha Nassolo nkomyewo nate era tugende maaso n'akatabo kaffe ke tumanyi obulungi, The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires. Gwangoberera akatabo ke tusoma okamanyi bulungi bwe kafaanana era naawe yakaneeyungako kankakulage oba oliawo osobola okugenda ku Google Play Store nobeera ng'ate odownloadinga akatabo kano netusobola okubeera ng'ate tutambulira wamu bamikwano. Yes, Omumbejja Aisha Nassolo ge mannya era nga ku katabo kano twakasomako introduction netusoma ne secret number 1 eyali eyitibwa Dream Big Dreams, secret number 2 eyali eyitibwa Develop a Clear Sense of Direction, ne secret number 3 eyali eyitibwa See Yourself as Self-Employed, ne secret number 4 eyali eyitibwa Do What You Love to Do, saako ne secret eyokutaano gye tutuuse naye olwaleero eyitibwa Commit Yourself to Excellence. Yes, wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange gwe yakaneeyungako ngenda kusaba ekintu kimu, subscribe nga osobole okubeera nga tetutambulira wamu, osobole okubeera nga tosubwa secret yonna gye ngenda okubeera nga nsoma, ate era n'obutabo n'obujja osobole okubeera nga tomisingako n'akamu, kubanga bino ebintu honest bituyamba okubeera nga ate twezimba. Secret number 5 eyitibwa Commit Yourself to Excellence, oba kyoyinza okuvunula ng'ogamba nti weeweeyo okubeera ng'okola ekyo ekisingira ddala. Katutandikire wa watali kulonzalonza. The quality of your life will be determined by the depth of your commitment to excellence, no matter what your chosen field. Eyo kooti yakolebwa omukulu ayitibwa Vince Lombardi. Yes, tuyinza ogivunula ne tugamba nti obulamu bwo bujja kusinziira ku ngeri ki gye weewaddeyo okubeera nga okola ekyo ekisingira ddala nga tetufuddeeyo ku kiki ekyo ky'okola. Kitegeeza omulimu gwonna gw'okola olina okubeera nga weewaddeyo okubeera ng'okolera ddala ekyo ekisinga, then awo n'obulamu bwo kwe bujja osinziira either bubeera bulungi oba bubeera bubi. Katugende mu maaso mukwano gwange gwe ampuliriza. Resolve today to be the very best at what you do. Set a goal for yourself to join the top 10% of your field, whatever it is. Agambye nti weeweeyo leero okubeera nga okola ekyo ekisinga. Agambye nti setting a goal ku bulamu bwo osobole okweyunga kwabo abantu 10 ku buli 100 abasinga mu ekyo kyonna ky'olimu. Kitegeeza mulimu ogwo gwonna gw'okola waliwo percentage y'abantu 10 ku buli 100 abasinga mu ekyo. Sagambye nti weeweeyo okubeera nga naawe okola ekisinga osobole okubeegattako abo abantu 10 ku buli 100 mu Uganda wange. This decision to become very, very good at what you do can be the turning point in your life. Agambye nti kuno okusalawo okw'okubeera nga osalawo okubeera nga gwe asinga mu ekyo kyonna kyonna ky'okola yandiba enkyukakyuka ennene eri obulamu bwo. Virtually all successful people are recognized as being extremely competent in their chosen fields. Batugambye nti abantu abo bonna abatuuka ku buwanguzi oba bakola ebintu eby'enjawulo mu butuufu bamanyikiddwa n'okubeera nga be basinga okubeera competent. Omuntu ali competent nga mukozi nga ye eva ayagala okubeera nga yasinga mu ekyo. Walaba omuntu amusinza okubeera nga akikola aba ayagala amanye yakikoze atya. Ogenda olaba naye aimprovinga mu kyakola, ogenda olaba nga abadde emabega agenda naye aimprovinga just because someone is competent. So let us try to be competent. Yeah, okay, so katugende maaso. Remember that no one is better than you and no one is smarter than you. Jukira kino yakitugambako ne mu introduction. Teri muntu akusinga ate era teri muntu mugezi kusinga. Okay, and everyone who is in the top 10 today started off in the bottom 10%. Era gambye nti n'oyo gw'olaba abo abantu bayogeddeko abakola ebitundu 10 ku buli 100 abasinga mu buli kimu. Agambye nti nabo baaliko nga be bali mu bitundu 10 ku buli 100 abasembayo oba abasemba oba bakola obubi nabo baaliko nga be basemba naye just because they are hard working, just because they try to do the best. So kati tubalaba nga te be bali
mu 10 abasookera ddala ku top. Okay, yes, katugende maaso. Everyone who is doing well was once doing poorly. Buli omu akola kati obulungi naye yaliko ng'akola bubi. Everyone who is at the top of his or her field was at one time in another field altogether. Buli muntu gw'olaba nga yakulembera oba nga yali waggulu wa banne mu ekyo kyonna kye mukola oba kye tukola, naye yaliko ate mu kisaawe ekirala oba yaliko mu kintu ekirala. And what countless others have done, you can do as well. Atugambye nti n'abo abantu abo abangi kye bakola okubeera nga batuuka ku top, naawe osobola okubeera ng'okikola, oba naffe tusobola okubeera nga tukikola. Here is a great rule for success. Your life only gets better when you get better. Agambye nti wano waliwo etteeka eddene ery'okubeera erifuga obuwanguzi. Okay, agambye nti obulamu bwo bufuukira ddala bulungi oba bweyongera okubeera nga bulongooka singa naawe olongooka. Kitegeeza bw'otalongooka obulamu bwo tebujja kulongooka. Kino nno kitutegeeza nti mikwano gyange tugezeko okubeera nga tukyusakyusa mu nkola zaffe ez'ebintu. Bwe tuba twagala okubeerako abantu be tufaanana engeri gye bakolamu ebintu byabwe oba ebyo bye bali nga tubyegomba, tugezeeko okubako abatambuza batya obulamu bwabwe. Bwaba nga batambuza obulamu bwabwe mu ngeri entuufu nga tebamenya mateeka, tugezeeko okukola ebyo bye bakola, naffe tusobole okubeera nga tutuuka ate ku ebyo bye batuuseeko. And since there is no limit to how much better you can become, there is no limit to how much better you can make your life. Agambe nti ng'era we wali nti tewali kkomo ku bulungi ki bw'osobola okutuuka kuba ku ngeri ki obulamu bwo gye buyinza okulongookamu. Atugambye nti era tewali kkomo ku kiki ky'osobola kukola kubeera ng'olongoosa obulamu bwo. Okay, there is no limit to how much better you can make your life. Your decision to become excellent at what you do, to join the top 10% in your field, is the turning point in your life. It is the key to great success. Atugambye nti okusalawo okwo okubeera nga gwasinga mu ekyo kyonna ky'okola, n'okubeera nga weegattako abo abantu abakola ebitundu 10 ku buli 100 abasinga mu ekyo, yejja okubeera nga yentandikwayo ey'okukyusa obulamu bwo era kyekisumuluzo kutuuka ku buwanguzi. Asubire nti muganda wange mu bino byensoma olina kyojjamu. Katugende ku paragraph endala. It is also the foundation of high levels of self-esteem, self-respect and personal pride. Atugambye nti era yensibuko y'okubeera nga naawe otandika okubeera nga yonna ogyewulira, yensibuko y'okubeera nga weewa ekitiibwa ate nga n'abantu abalala bakikuwa, n'okubeera nga mutuufu feelinga proud, owulira gwaliwo. When you are really good at what you do, you feel wonderful about yourself. Buli wobeera nga mu butuufu oli mulungi mu ekyo ekintu kyonna kyonna ky'okola, agambye nti otandika okubeera nga owulira bulungi nnyo eri obulamu bwo. You feel happy and proud when you know you are at the top of your field. Agambye nti owulira muli essanyu era owulira ng'oli proud ye ng'ogyewulira buli w'okizuula nti gw'osinga mu ekyo kyonna ky'okola. Here is one of the most important questions you will ever ask and answer for the rest of your career. Agambye nti wano waliwo ebibuuzo eby'amakulu ennyo by'olina okwebuuza era oddemu mu mulimu ogwo gwonna gw'olimu gw'otambuza. Okay? What one skill if I develop, kyekino ekibuuzo kyatugamba, what one skill if I developed and did it an excellent fashion would have the greatest positive impact on my life. Agambye nti ekibuuzo ky'oba weebuuza kyekino, kintu kyekyo nga senga mba nsazeewo okukyenyigiramu n'ekikola bulungi nnyo, kijja kukola enkyukakyuka ennungi ku bulamu bwange. You cannot become good at everything right away, but you can identify the one skill that can help you the most and then grow your whole heart into developing that skill. Atugambye nti of course tosobola kubeera mulungi mu buli kintu ekyo nedda, naye ate osobola okufuna ekyo ekintu ekimu
ky'osobola okwenyigiramu n'okiteekamu omutima gwo gwonna okubeera ng'okikulaakulanya. Oyinza okuba olina ebitone bingi, olina ekyokuyimba, olina ekyokuzina, tunulamu ebyo ebitone, kiriwa ky'osinga okukola obulungi, kiriwa ky'osinga okwagala era kiriwa ekisinga okwongerako. Okizuula nti kyakuyimba, then focusinga ku ekyo, weeweyo okubeera nga gwe asinga okikola okusinga abantu abalala bonna. Fuba nnyo okulaba nga gwe asinga okikola obulungi okusinga abantu abalala bonna, then atugambe awo ewajja okuva okubeera nga ate okulaakulanya ekintu ekyo. Atugambe nti set it as a goal, write it down, set a deadline, make a plan. Ekyo ekintu ky'osazeewo, lemmise nti olina ebitone bibiri, ekyokuzina n'ekyokuyimba. Bw'oba osazeewo kyakuyimba, atugambe nti gy'oba ofuula goal yo, giwandiike wansi, giteekeko ekkomo nti by this time nina okubeera nga I've improved, obanga eyo goal ngyakyivinze. Then okikubire ne plan, ogambe nti ngenda kutuuka ntya ku ekyo kyenjagala. Oba olina bizinesi yoyagala okuzimba, ogambe nti otandika okukuba plan, ngenda gituukako ntya. Okay? Yeah. And work on becoming better in that area every single day. Era tugambe nti beera ng'ekintu ekyo buli lunaku wekikolako okubeera ng'okirongoosa. Bwe kuba kuyimba, buli lunaku gogola eddoboozi, beera ng'opulakitiisinga okubeera nga yeggwe omuyimbi asooka. Okay? Nga yeggwe asinga. You will be absolutely amazed at the difference this commitment to excellence will make in your life. Agambe nti naawe kennyini ojja kwewuunya kuno okwewaayo okubeera nga gwasinga mu ekyo ky'okola, enjawulo gye kujja okubeera nga ate kukola mu bulamu bwo. This commitment alone can make you a self-made millionaire in the course of your career. Agambe nti kuno okwewaayo kwokka kusobola ddala okufuula omugagga mu ekyo kyonna ky'oba olimu. Kati no mikwano gyange tugenda ku action exercise nga bulijjo. Brian Tracy omuwandiisi wa kano akatabo, every after any secret atuwaayo ate ka action exercise katukawulirize abasobola kujja ka practicinga. Identify your key result areas in your current job. What are the parts of your work that you must absolutely positively perform in an excellent fashion to move to the top of your field? Atugambye nti gwoba olaba mu mirimu gyo gy'okola, paati ki gy'ogamba kanziremu gundi eno munansonyiwa. Action exercise. Identify your key result areas in your current job. What are the parts of your work that you must absolutely positively perform in an excellent fashion to move on to your field, to move on to the top of your field? Atugambye nti bw'oba olaba mu mirimu gyo, paati ki gy'oyinza okukwatamu n'ogikola bulungi ng'esobola okuyamba okubeera nga otuukira ddala ku top, nga ate kitiko obeera mu abo abasinga mu ekyo ky'okola. Mpa example, kyeyinza okuba yes business, naye nga waliwo wogamba nti singa nkwata wano eno business mbangi maze, so naawe akugamba weebuuze tekintu kyekyo kyogamba nti singa nkwata wano ne nnongoosaamu mba mmaze okubeera nga mpangula oba nga mbeeramu abo abasinga. So agambye weebuuze ekibuuzo ekyo. Where are you strong and where are you weak? Where wali obunafu bwo yabaffe, where wali amaanyi go? Make a plan today to get better in that one skill area where improvement can help you the most. Agambe nti leero kuba plan obeere osobole okubeera nga mu butuufu olongoosa skill eyo gy'oyagala okubeera nga oimprovinga esobola okubeera nga ekuyamba. Nti wokizuula nti mu bizinesi yange eno gye nkola kano ke kabulamu naye ate ke kasinga okubeera ak'amakulu ennyo okubeera nga mu butuufu I achieve this. Agambe nti awo wennyini w'oba okwata ogende nga buli lunaku olongoosaamu
osobole okubeera nga ate otuuka koba obuwanguzi obunene bw'osinga okwetaaga. Yes, tubadde ku secret number 5 eyitibwa commit yourself to excellence. Era Brian Tracy abadde atugamba nti tweweeyo okusobola okubeera nga tukola ekyo ekisinga. Wali okirowoozezzaako oba oyagala kukola just kumaliriza, oyagala kukola for the sake of nkola. Wali ffe bye bakozesa twagala kimu kukola kumaliriza nga dibe nga lyenga embwa etunda omuzigo nti munnange bwe budde banga ngwirira. Wali wewaddeyo okubeera nga okola ekyo ekisinga. Bakamawo ne bagamba nti butuufu ono omuntu singa teyaliiwo nga ne woba toliiwo bagenda kukumisi nga bajja kukujulirizanga tikale singa gundi abaddewo. So mikwano gyange tweweeyo okubeera nga ate tukola ekyo ekisinga, awo nno bwe tujja okusobola okubeera nga ate tutuuka ku buwanguzi oba namaddala. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo, nyongera okujjukiza mukwano gwange nti subscribinga, likinga, commentinga ate era osharingire ne bano abeetaaga ebintu bino. Jjukira nti wano nsomerako obutabo, leeta stories eziri motivational, leeta n'ebyewuunyisa mu nsi by'obadde tumanyi oba oliawo bye wali owuliddeko. Katonda abankuumire.